Mwami Museveni agenda kuwangulwa bw'atyo Mwami Museveni bw'agenda okuwangulwa n'abantu bonna ababadde bamulya mu ngalo nga kye babadde tebakkiriza Katonda agenda kukulembera abavubuka bonna mu Uganda yonna abazaalibwa okuva mu 8 paka kati bonna bagenda kubeera against Mwami Museveni ne bw'aba agamba nti no babadde ba movement bagenda kubeera against him. Omulenzi ono katono nnyo nkubulya ekiruma Museveni tugende era ng'omwami ono yasibwako ne mukomera lwakwogera ku famire ya General Museveni kakati nno bwino gwe yayogeranga bye yalagulanga bituukiridde wabula nyamba owulirize nnyo kubanga mulimu ka music background music ate kayimba nnyo ka video katono nnyo tukomawo nyamba owulirize nkomewo. Eriyo bazaalibwa omulimu ewaabwe eriyo abantu waliwo abantu abadde batuulako meeting gye nagambako Katikkiro wa Buganda gye yagendamu eri ebintu bye bayogereyo waliwo abantu abatuuza abako n'abamu nga bagamba twagala mwana so kati awo wewali entalo era eriyo n'abatakyasula waka nga basula na kasero. Kati mpuliriza bulungi nkusaba gwatana bakubeera ng'otweyungako nkusaba subscribinga ku mukutu gwaffe guno ogwa AKTV Media Uganda okuli amawulire ag'omuntu awansi ag'enkyukakyuka gokka mu ggwanga Uganda era ompya nja kusaba osubscribinge mukwano gwange bw'obanga omaze okubeera nga otwegattako nkusaba video soko gimpere like kati nkusumululire ebyama nti Mwami Museveni kimaze okubeera nga kikakasibwa nti embeera gy'alimu eyongedde okulaga nti eyoza lumonde era nga waliwo okulya n'okkomba essowaani munda mu kibiina ekya NRM ne mu State House nga ennyumba oba oliawo enkulu y'eggwanga Uganda kaakati nno wano nga waliwo akanyamberege waliwo okusika omugwa meeting ku meeting zize zituula owulidde nti waliwo n'ezaalimu Katikkiro owa Buganda wabula bino byonna nga bigenda mu maaso saagala weerabire ebigambo Katikkiro wa Buganda byazze ng'ayogera era ono yavaayo n'ategeeza nti mwenna abagamba nti NRM mbi eno NRM nnungi nnyo esingira ddala emirembe egyaliwo oba regimu ezaaliwo ono teyayawulamu oba ne Ssekabaka Muteesa naye yamutwalira mu abo be yali ategeeza nti NRM ebasinze okubeera ennungi ffe bye tulaba eby'okutulugunya abantu eby'okuwamba abantu eby'okubusawo abantu eby'okubagobaganya ku mataka gaabwe okwavuwaza abantu okusosola mu mirimu okutta abantu okusibira abantu obwerere abatalina misango byonna Katikkiro teyabirabawo kati bino byonna nga bigenda mu maaso kikakasiddwa nti Museveni akalulu yandikale mu kukabeeramu okusinziira ku byayogerwa ebyalagulwa biibino. Museveni ayinza okukola sizoni za mirundi ebiri ekisookera ddala Museveni agenda kulwala era ne bwekandibadde nkana akalulu tagenda kabeeramu anti ye tagenda kabeeramu nti akavuganya ne bwe banaakavuganyako nga ye gwe bataddewo agenda kubeera ku mudwaliro ng'ali ku byuma k'okusigena. Museveni agenda alwala so mwe mulaba eno embeera eriwo eyo etategerekeka mbeera ya kikolemu ate nga kyakyewuunyo so nze kyenyinza okugamba nti okuzaidi eyange nyinza okugamba nti Museveni nkulabula nga muddugavu munaani ate asobola ne bwaba buwaayo tagenda buwaayo ku kyetwagala oba nze kubanga nange njagala nti omuntu ne bwaba afuga abeerenga Muganda oba Musoga oba Mulugo nga sigamba nti oba kyesibe wamuwaayi. Yes ng'omukulembeze Robert Kyagulanyi Ssentamu akyagenda mu maaso n'okutalaga ebitundu ebya Buganda era ng'olunaku olw'eggulo ono yabadde Mityana gye yakubidde enkuŋŋaana 2 namungi ne namungi w'omuntu n'akuŋŋaana okubulako oyo oba oliawo alumizibwa kaakati nno olunaku olwaleero yeeyongeddeyo ekasanda kaakati naye Mubende gy'agenda okubeera ng'akuba enkuŋŋaana ze olunaku olwaleero kati wuliriza General Museveni ebigambo birungi si birungi okusinziira ku mawulire agafuluma agajja nga gaddiriŋŋana okuva ku bantu ab'enjawulo
n'emikutu egimu egy'enjawulo kaakati nno byongedde okwoleka nti embeera y'omusajja yandiyongera okubeera nga eyonooneka. Jjukira nti Fred Kajubirumbuye kw'ossa n'omusajja amanyiddwa nga Bible oba pasita bazze boogera ebigambo mpola mpola, bano nga bakusiigira ekifaananyi butya Mwami Museveni embeera gy'alimu, obulwadde obumuluma, naki ekigenda maaso mu State House. Kati mpuliriza, waliwo amawulire agafulumye era nga gano gategeezezza nti Mwami Museveni embeera gy'alimu mbi ddala, embeera gy'alimu mbi ddala. Jjukira gye buvuddeko, ono yateekako omukyala amanyiddwa nga Robina Nabbanja Musafiri n'akulemberako ku ggwanga okumala akaseera akatali kagere, nga kino kyali kimaze okubeera nga kyeyoleka lunye era amawulire nga gafulumye nga gaalaga nti Mwami Museveni yali mulwadde ebitagambika era ng'ono yatuuka n'okubeera nga yeggalira yekka ennakasero mu State House okumala ebbanga nga tagala muntu n'omu amusemberera. Yategeeza ensi mbu yali alina ekirwadde eky'amawuggwe oba giyite COVID-19. Ono ne yeggalira okumala wiikisi 2 mbu ng'ali nnakasero nga talaba muntu n'omu, era ebiseera ebyo ofiisi ey'obwa pulezidenti yagikwasa Prime Minister amanyikiddwa nga Robina Nabbanja Musafiri. Kaakati ono bwe yamala okulaga nti awonye yakomawo n'akola emirimu gye, wabula mwenna muzze mumulaba ne bw'aba atambula ensangi zino alina omukono ogwatagolola era ng'omukono guno ne bw'omwetegereza ng'alinnya amadaala g'ennyonyi gwo tegukwata, agenda agukulula bukuluzi bw'ati ng'agufunyizza ng'agunyigiriza bunyigiriza ku madaala g'ennyonyi okulaba ng'ayambuka. Ng'ovudde ku mukono bw'aba atudde alina okugulu kwatafunya era ng'okugulu okwo buli lwatuula atuula akulambiikiriza. Njagala ogenda oddeyo weetegereza obutambi buno bwe njogeddeko obwa General Museveni ng'atambula waliwo omukono gwatagolola, bw'aba atudde waliwo okugulu kwatafunya ng'abeera akugolodde. Kaakati bino ng'obitadde ku mabbali okusinziira ku bigenda mu maaso n'amawulire ge tufuna n'amawulire agafuluma, amaloboozi agagenda gatambula galaga nti Mwami Museveni ku bino yagasseeko mbu obulwadde bwe bayita obw'okwerabira. Era ono twalabako gye buvuddeko mu kuggulawo wali eri mu kugenda okwewandiisa entebe. Mwami Museveni yavaayo n'ategeeza ensi nti yeebaza nnyo aba NRM okumussaamu obwesige, okumulonda abeere nga abakwatira bendera mu kalulu kano ke twolekedde aka 1926 mpaka 1931 nga kyali ategeeza nti akalulu ka 2026 231 ye yagamba akalulu ka 1926 ne 1931 nga kitegeeza yali yeerabidde. Kati wuliriza bulungi nnyo, ampuliriza owulire ekitawanya omusajja ono. Omusajja aleese bwino ebigambo abyogedde ensi erimu ebizibu. Tukomawo embeera nga bagenda mu maaso n'okutambula mu ggwanga ebiriwo ebikyagenda mu maaso n'okuvaayo eri omukulembeze eggwanga General Museveni si byangu nnyo, akyali mukosefu era nga n'ekirwadde kigenda mu maaso n'okumutawaanya kimanyiddwa nga ekya demosia kigenda mu maaso n'okuba nga kimutawaanya abakita demosia. Ekirwadde kyakwerabira, ekirwadde kyakubeera nti memule yegenda mu maaso n'okubeera nti ebeera lost, ekirwadde ekyokubeera nti n'obutadde wali kitugenda mu maaso nakuba nti okijjukira bugenzi mu maaso nakubeera nti okiteeka weerabira byonna byewakamusembayo okubeera nti olaba ekirwadde kigenda mu maaso n'okubeera nga kimutawaanya. Era kibadde emirundi gye balisinga obungi abadde atambula nnyo ne mukyala we abaamukutteko kuba ebiseera ebisinga bwe teziba teziriitira ne zibula n'abeera nga tekyajjukira kikyalabye, n'abeera nga tajjukira kyeyayogedde, n'abeera nga memole tekyajjukira ku kintu kyonna kyonna bigenda mu maaso n'okumusumbwa. Malega buli kisekoti yagenzeko mu ggwanga erya Bungereza, nedda tannagenda mu ggwanga erya Bungereza, ali mu ggwanga erya Uganda. Bagezaako kubeera nti bamukanika n'omumutetenkanya okubeera nti embeera etereera. Naye nga bino byonna bigenda mu maaso n'okubeera nga bitambula, genda mu maaso n'okubeera nti kutegeeza nti embeera ekyali ya bunkenke. Abamagye batandise otuula obufobufo nga baagala kubeera nti waliwo ekigenda okubeera nga kitakuba. Wajjukira baali babaze nti bagende mu maaso n'okussa General Museveni abayise mu kalulu kano, bo bali bagende mu maaso n'okufuna transition ne wana abayira tagenze mu maaso nakusumatukamu akagujja kasika amayisa mu kalulu n'akawangula nga bagenda mu maaso n'okuba nti bateekateeka gavumenti yaffe. Kibala nti bamawe babadde confident nnyo bamafias Mpuuga General Museveni nti wabayisa wano wali bagenda gabana omunyago wa parliament bagabane eyo mu parliament basobola okuba nti beegabira ebifo. Kibala nti bataana kwesimbawo nga babazizza ekyo. Naye ekisinga okuba ekyobulabe nnyo nti General Museveni endwadde erabika egenze mu maaso n'okuba nti emugonza kosi butandise okubeera nga bamugondeza ddala, era nga ne kampeni esinga oyinza okugenda mu maaso n'okuba era nga tomulabako kuba alabika agondedde ddala. Wali emabega gy'ebiseko badde bagenda mu maaso n'omukuba eddagala liboosting omubiri n'okumuzzaamu amaanyi baliyita painkiller, naye nga kati libadde lisukiridde obungi mubiri gwe
era nga etwogerera gamba ekirwadde ekya pneumonia tekigenda mu maaso n'okubeera nga kimubala embiriizi ekyokwerabira weerabira byonna byogenze mu maaso n'okuba nti olaba byerabira byogenze mu maaso n'okwogera kigenda mu maaso n'okumala embiriizi. Naye nga tuuse ku bino byonna byonna embeera egenda mu maaso n'okutambula ya bunkenke. Waliwo abantu akadde konna konna abayinza okuba nti bakwatibwa. Kumbe lwaki bakwatibwa? Ensonga ya nsimbi ezagenda mu maaso n'okuba mu kampeyini ze baalya. Waliwo ensimbi ze baateekayo nga bagamba nti Kampala Buganda Form 7 abaalidde ensimbi mpitirivu nnyo bagenze mu maaso n'okuzimalawo naye tebalaba zeyitalabawo nkyukakyuka yonna ey'ensimbi ez'okubeera nga zirese results. Era kuba n'abasookerwako kutunula ennyo ku bwe balisa babbi ensimbi zino eza kampeyini kuliko Kiyowa Kyanuka oyo nga Attorney General Kiyowa Kiwanuka, kuliko Haruna Kasolo amyuka omukulembeze wa NRM mu Buganda, kuliko Migadde Robert oyo nno yakulira ku kasi ya NRM, Ruth Nankabira minisita w'amasannyalaze, Aisa Sekindi minisita w'amazzi, mulimu Balamu bano baddamulira ba Emma Kuteesa bannamyalo Rosemary Senninde. Ensimbi babbi empitirivu nnyo era gino Museveni munyiivu nnyo ku nsimbi ze zigenze mu maaso n'okubbibwa. Era yeebuuza agamba nti bano badde bakola mulimu ki, era ntuwanira bakabamu nga bagenze mu maaso n'okufiira ebifo byabwe n'abandi ne bagenda mu maaso okuteekebwa mu kkomera nga kalulu kawedde singa General Museveni aba agenze mu maaso n'okuba nti atuusewo mu kalulu kuba ye embeera si nnungi wagenda mu maaso n'ogobera ensonga. Bireme n'okubaawo abaana bano bagenze mu maaso n'okulabika COVID abataba mu masomero nga bagenda mu maaso n'okubeera nti mwana wattu babeera mu kampeyini za General Museveni ekyamunyiizizza ennyo. Endwadde yagenze mu maaso n'okumugonza nga munyiivu ebitagambika. Kyokka ekyewuunyisa ne bannaddiini bangi bagenze mu maaso n'okumwesamba. Tebakyavaayo genda mu maaso nakubeera nti bambeera kumpi nga 2021 abasumba abasinga bavangayo ne balaga nga bwe bamwogera omulundi guno bagenze mu maaso n'okubeera nti bamwesamudde wadde nti waliyo abalubatu abakyagenda ojjali ne bamukkiriza naye abasinga bagenze mu maaso n'okwesamula akalulu ka 2026. Promota n'abayimbi bagenze mu maaso n'okumubba ssente empitirivu nnyo bamusuubiza okuba nti bagenda kuyimba abawagisi beeyongere mu kibiina kya NRM wabula ekyennaku ennyo tewali byonna bigenze mu maaso nakubeera nga bijja. Omusajja agamba nti embeera y'ensimbi ezigenze mu maaso n'okubbibwa mpitirivu nnyo zaamuyitamiza n'okuba kampeyini ng'abantu be banoonya yalaba bwana bato nga ne feesi ezimu gyalaba mu mitundu eruweero aliza zalaba ekweni zalaba yonna gyagenze mu maaso n'okubeera ng'atambulira. Era bayinza okubeera nti be bagenda mu maaso n'okukwata amu bagenda basuza omunyago n'abandi bagenda bateeka ebisangusangu bagende mu maaso bakuba makomera naye ng'ensimbi ezigenda mu maaso n'okubavunaana n'ensimbi eza kampeyini zibagenze mu maaso n'okubba nga twali impact yonna egenze mu maaso nakubeera nti evaayo. Waliwo n'eŋŋambo ezigenda mu maaso n'okutambula nti abakulu baneena ab'amagye naddala bajeno abato baagala kubeera nti bakola ku singa General Museveni alema okubeera nti mwana wattu amala ku kampeyini baagala kukola kuba tebasobola kubeera nti bangula Kyagulanyi oba bagenze mu kalulu ku muntu yenna yenna ne General Museveni tasobola kubeera nti akawangula mu mazima n'obwenkanya. Kati bateekateeka ku ng'ekyaliwo mu 8 nga Idio Jok agenda mu maaso n'okubeera nti awamba obuyinza alangira Obote wadde Nisimogera yali agenze mu maaso n'okuba nti akalulu akawangudde naye biyinza okubeera nga bidda amagye gali mu kubeera gatula ofuvu. Jjukira babadde babazizza nti singa General Museveni abayisa wano mu transition eno ne kulonda kuno ne kuggwa wali basobola okubeera nti beeteereza bukapaga 231 n'embeera eyinza okuba nga temutuusaayo obulamu bwe. Kati obunkenke bunnyo mu ggwanga tiri amanyi kyakukola bajja n'abakulu batunula butunuzi ebiragiro biva buli sayidi yonna ne bijja buli omu awa ekiragiro kyayagadde buli omu akola kye kyayagadde kuba General Museveni ekirwadde kye kyamukwata olusi yeerabira bambi takyabitegeera bulungi ebisinga. Kati obutabitegeera bulungi aba oda bangi kivula nti oli ayisa oda ne bawamba ono ne batuga oli ne banyiga ono ne babuzaawo oli oda ziba wanjawulo empitirivu ennyo naye nga jjukira luli oda ebaddeemu naye kati oda ziri nnyingi ate bano abavubuka bagenda mu maaso n'okuzza tebafaayo ku byafaayo bya ggwanga wadde okutegeera bw'eggwanga gye tugenze mu maaso n'okuva olwa General Museveni okuba nti akadde kano takyali fed kubeera nti agenda mu maaso n'okubeera nti asaaviga eggwanga wadde nti akyaliwo ng'omukulembeze eggwanga. Embeera y'omu myaka gye ekirwadde kyalwala tekiwona kikubeerako paka woofa era oyinza obeera ng'otama ne weerabira ne woogenda
weerabira abantu weerabira byogedde weerabira byayogera weerabira biki bogenda okukola nebyokutoyiza biteeka awantu n'obyerabira ekirwadde bama ekigenda mu maaso n'okumusumbua wagenda mu maaso n'okubeera ensonga sembere sinyangu nnyo tubeere nga tusabira eggwanga lyaffe. Kati wulira bino byonna nga bigenda mu maaso ekirwadde ekya dementia ebiseera ebisinga ekirwadde kino kikwata ku bwongo tekikosa mubiri nti obeeraawo nga tosobola kuyimirira oba nga tosobola kubeera nga otambula oba nga tosobola kubeera nga otuula wabula ekirwadde kino kikwata bwongo era abakugu bagamba nti ebiseera ebisinga kisinga okukwata abantu abo abakuze abasussa emyaka 7 n'okudda waggulu ebiseera ebisinga wadde nga n'omuntu ali wansi w'egyo emyaka ekirwadde kino kisobola okubeera nga kimukwata wabula ate era bagamba nti ekirwadde kino kasa kikwata omuntu ng'asusiza emyaka egyo okudda waggulu olwo kiba kizibu nnyo omuntu ono okuddamu okubeera nga atererera ddala 100 ku 100 abeere nga memole ye ekola bulungi nnyo. Kati wuliriza mwami Museveni yavaayo n'ategeeza ensi nti okusinziira ku basawo ku badokita abakugu baamala okukizuula era ne bamutegeeza nti omuntu yenna kasaweza emyaka 7 aba takyalina viga ekulembera bulungi nsi oba okukola emirimu gyonna gye yakolanga ng'ali wansi w'emyaka 7. Kati wuliriza ono bamala omugamba ebigambo bino agenda mu constitution ey'eggwanga Uganda n'ajjamu kye tuyita age limit ng'akozesa parliament ey'eggwanga Uganda wabula ono oluvannyuma lw'okugyawo age limit yalowooza nti buli kimu kiwedde kaakati ono nakino ekirwadde asobola okukiziiza ono nga yeerabidde nti waliwo ebigwa bitalaze waliwo nakyo calamities oba nakyo disasters ezigwanga zo zateekebwa okubeera nga zibeerawo. Kati bino byonna nga bigenda mu maaso waliwo ebigambo ebyongedde okubeera nga bifuluma n'amawulire amalala gongedde okubeera nga gafuluma gano nga galaga nti n'ebyokuba kampeyini mwami Museveni yali tayagala bibeerewo era kyova olaba waliwo obeera nga basajja bavaayo ne bateekawo embeera nti mu Uganda tusuubira abatujju tusuubira bbomu zigenda kuba abantu temukuŋŋaanya bantu n'ebifaanaganako bwe bityo wabula bagenda okulaba ng'amazima gennyini eno theory tegenda kukola era theory eno baagijjawo ne bagikuba negenda ku ttaka bo bennyini ne beerumiriza nti be baateganga bbomu ate ezaakubanga bannansi n'okubeera nga bazisa obulamu bwabwe era nga bagamba nti yazikulembera okubeera nga azitega mbu yakwatibwa era naggalirwa mu barracks ey'Emakindye. Kati bino byonna nga bigenda mu maaso Bwina ayongedde okuyiika ayongedde okulaga nti mwami Museveni yandiremesebwa okukomawo okubeera nga akuba rallies oba okuba kampeyini oba okutalaga Uganda yonna okusinzira ku mbeera nga bweyimiridde essaawa zino wadde nga amawulire gafulumye nga galaga nti mwami Museveni yawummuzaamu kampeyini zino mbu ng'alinako abakungu bagenda okusisinkana ab'enkizo ennyo era nga bano bagenda kutwala eggwanga lyaffe mu maaso mbu era abantu bano yabadde tasobola kubeera nga abamiisinga okubeera nga basisinkana. Kati kwe kusazaamu bino byonna oba oli awo ampuliriza bye twali tumanyi nti agenda kubeera nga akuba kampeyini agenda kubeera nga akuba laale kaakati olwo bino n'abisazaamu wabula ate amawulire galaga amalala nti bino byonna mbu bifu mbu omusajja ekimbe kimubala embiriizi era mbu ekimbe kye kimukosa bino byonna byogenda okubeera nga owulira essaawa zino ne byotandise okubeera nga owulira ne byogenda mu maaso n'okubeera nga olaba mu mbeera bweti. Boyi wange tebakulya wadde 10 Nyando etayina muntu n'omu gwagenda kusinkana. Mpuliriza omuntu yenna ka staff ka presidential candidate programu ze zonna ez'okusinkana abantu zisibwako until further notice era taba na appointment yonna yakusinkana muntu. Nkiddamu omuntu ka staff ka presidential candidate programu n'abadde basaba okuba okumumiitinga tebasobola kukola babaga nti omuntu taliiwo mpaka ng'okulonda kuwedde. Muntegedde bulungi nnyo. Omuntu bw'afuuka presidential candidate aba ali very occupied and busy aba talina time agenda kusinkana bantu abatali ku nsonga zaaliko. Do you copy that? Yes. Kati ensonga lwaki Nyando yayimiriza campaign ziri ensonga ngeze 3 ezimu aziwuliddeko naye ngenda bawaka endala. Esooka Nyando yesoferiti bahabulwa Windows neya ne mie Windows tezimwesi tazesigira tezisobola kumuwanirira kumalako Windows mie yensonga esooka. Jukira ali mu 1925 1933 amanyi no converting anakuba reverse paka mu 1900. Kati yoyo Nyando
abali tasobola competinga na muvubuka akuba lalezi B omulundi gumu Windows ki ensonga esooka ensonga ey'okubiri Nyande Osoferi munyivu mutwakaavu munyiikaavu Nyande Osoferi mutwakaavu munyiikaavu atya Munyande mubbi naye bwe bituuka mu campaign ne Nyande bamubba nga Biblia bwekugamba nti bw'olimala okunyaga naye wattu w'owomoza bali kunyaga banyaze Nyande okuva bamugamba nti Buganda is for you ne banyaga Nyande mu ghetto structures campaign bwe zaatuuse banyaga Nyandwe bambi natuuse n'okuwulira ekisa naye nga tesobola muwulirako kisa nkyenjagala bamubbe akalire bamubba batya omukulembeze omu Robert Kyagulanyi Ssentamu bw'aba akubye campaign ebbiri olunaku noza spendinga miliyoni nga wakati w'ekikumi bw'aba akubye laala ebbiri olunaku aspendinga kati wa miliyoni 10 ku 8 ate nga ziri perfect accurate nga zikuŋŋanyiza abantu free of charge buli laala ya Nyandwe ya buwumbi obu buli laala ya Nyandwe ya buwumbi obu butaano wabula ekisinga omwenyamiza buli laala bulwetuuka asangawo baana basomero kati olw'okuba nti alaba baleese abantu bangi tasobola kunoonyereza baani abazze ne bw'aba akola submission okubuulira abantu abazze engalo tezivuga kubanga babigamba tebabimanyi aboolya baana byayogera tebabitegeera kati bakomrede emu babawadde ifu baga nti omuwala nankumbi yawandiise n'ategeeza Nyandwe taata tuli bubi abaana baleeta abaana bamasomero kulaalezze eyo mwafunye submission eyo ntuufu submission y'okubiri Nyandwe yafunye written report okuva mu ba agent be mu diaspora abadde bagobera laalezze n'omugamba muzeeyi bakufeera teri tetulina abawagizi bonna bola abaana b'amasomero bakubba ko Nyandwe wakavuna mwento yamaawe baanyeba abo n'abasuma yamaawe Nyandwe n'akuuka koya agasse Windows teziriiko agasse report eyamuweredde yasoose yamuwalawe n'abadiaspora bamuwadde report nga zikwatagana ng'abayaaye bamubba Nyandwe n'agamba please muyimirize laale muyimirize bino sijja kubyetaaga nkoye kwe kuyimiriza laale so sigamba mbu alina appointment ndo talina appointment n'emu kakano ka video kabaka abaffe wulira I need to make this also very clear that due to earlier arranged program with our national chairman, the campaigns in Lira City, Lira District and Kole District, which were scheduled for Monday, have been adjusted. We are going to communicate a new date, which will be communicated to the people responsible. But for Uyam on Tuesday, we are on. It will be in the morning, and then in the afternoon, we shall be in Pakwach District. So that little inconvenience on Monday, we pray that our supporters, our candidates, our flag bearers should understand that our national chairman is also a presidential candidate, but also the president of the country. So he had a prior arranged engagement for Monday, which he has to attend to, then we'll resume his campaign on Tuesday. Kati abafere olwo bamukuba layini kati bino lindako baba lindako mayinja nakuyamu respectinga nnyo corporate y'abantu bano kati baba n'abaana njagala mwerabirako ku report bamuwadde baba abaana babo baana bamasomero bonna baana bamasomero bonna baana bamasomero bonna obalaba bonna baana bamasomero kanka kuddire mbabo baana bawala n'abalenzi bo baana bamasomero kaakati nno waliwo okulya n'okkomba essowaani
era nga tukyagenda mu maaso n'okutuuyana nga bwe zikala. Essembabule muganda wa General Museveni amanyikiddwa nga Sodo. Ono katono akubwe MP. Wuliriza ggwe, ono katono abantu bamuyiseemu MP. Lunaku lwabadde lwaggulo wabaddeyo okuziika, era mu kuziika kuno mwalabiddwamu aba National Unity Platform. Jjukira nti NUP bano baali bagamba nti mu ggwanga Uganda ekoma mu kibuga Kampala, kaakati nga bagamba nti ebitundu nga Ssembabule eyo bijjiddwamu bantu balunzi, era mbu abantu bano bonna tebawagira nkyukakyuka bantu ba NRM. Kati wuliriza, ekisookera ddala Essembabule ye wava omubaka amanyikiddwa nga Goleti Namugga, era ng'ono yajjira ku kaadi eya National Unity Platform mu bufunze gite NUP oba opposition ewakanya Mwami Museveni, nga kino kyongera okulaga n'okusiimulawo obulimba obuzze nga buyitingana mu bannayuganda oba mu gavumenti ne ba propagandists aba NRM nti Essembabule tewaliyo muntu n'omu munnankyukakyuka. Goleti Honorable Goleti Namugga yamala dokakasa nti Essembabule abantu gye bali bayitirivu nnyo ab'enkyukakyuka. Bino byonna nga bigenze maaso, waliwo abalala bangi abeesimbyewo ku nkyukakyuka nga bw'olaba omwami oyo omutono ayogera. Wabula ono yasinkanye Sodo, era nga Sodo ono yali mu kampeyini ez'okulwana okulaba ng'ono akwata bendera mbu eya NRM okubeera nga mukwano gwange mpuliriza adda mu kifo kiri kye mwali mmanyi mwenna ekyalimu Sam Kuteesa. Sam Kuteesa n'akivaamu ne kiddamu muwala wa Sam Kuteesa. Muwala wa Sam Kuteesa kakati yavuddeyo nga wazzeewo Sodo ono yagenda okubeera mbu ng'akwata bendera eya NRM. Kati wuliriza nnyo ebyabaddewo mu kuziika byonna ebyayogeddwa omuvubuka ono gw'olabanga omutono ng'omwana omuto ono gw'olaba alina eddiguli 2 era nga eddiguli emu yagikolera mu ggwanga eryaffe erya Uganda. Eddiguli ey'okubiri gye yayongerako yafuluma n'agenda emitala w'amayanja n'afuna eddiguli ey'okubiri mu ggwanga erya South Africa, era nga w'omulabira ono musajja muyivu wadde nga mutono naye obwongo oba omutwe guzitowa ddala ebitabo. Kati wuliriza ono kyakoze Sodo muganda wa General Museveni Essembabule mu kuziika kyenjagala owulire ate enkome obutereevu. Basebo ne banyabo sandikire mu Zabbuli 26 ti Mukama waffe bwe yasumula obusebe bwa Sayuni nolabika ng'abakola ki ng'abaloota. Kyo kiri wano mwekubire mu ngalo basebo ne banyabo. Nze Semata Idi oweka nga mukiwulira oli mu kibiina ekimaze emyaka 40 emyaka 40 bagambye to protect gains. Basebo ne banyabo kitegeeza okuuma ebikoze eki ebifuniddwa mu kukivuunula. Protecting gains abantu nga basiba mu makomera nga tulina ddagala malwaliro, abakazi 2 ku statistics nga basanga bazaala buli lunaku. Mumagala kujja otabula mukuuma ebyo. Protecting gains kimwogerako basebo ne banyabo bazza kuuma ebikola ki ebiriwo, naye nga income capacity omuntu sente zafuna olunaku kyekitegeeza ziri ku 3 ku average. Basebo ne banyabo basajja batwavuwaza nnyo wano, batufuze bubi tujja kubasonyiwa bawulira tugenda bakolimira mujja kufa nga muzunga. Era basebo ne banyabo nyimirira wano mu maaso gammwe ne Semata Idi ina digiri emu ku University ya KIU nenyongerako digiri ey'okubiri e South Africa ku University of Witwatersrand mu ddembe by'obuntu mu mateeka. Kati ebikwatana n'obuyigirize simanyi baali basoma naye nze awo yimiridde mu parliament tukola ebintu biri bina mumpulira tuli mu kuziika mukakane. Njagala muwulize bulungi tubaga amateeka tebatali legislation okubagamba ki olina kubanga wagasoma kale obanga ogamanyi ngosobola okutaputa obuwaayiro n'ogamba nti abannayuganda bagende tujjewo tuteekewo emyaka nti olina kukoma ku myaka gino kulembera abantu kasi kulembera paka kufa mukitegende kibatali legislation. Ekyokubiri akigira abantu be muki mu parliament kibatali presentation. Embaka wa parliament alina kubanga munene nnyo ng'azitowa, alina kubanga alina emmundu nga zimukumye tebabalinda basebo ne banyabo. By the way tolina kubanga ovudde mu kabeera gundi kugomba kwa parliament. Osobola okuba omwana nga nze yakulya Essembabule yaveeko abayoola n'ogenda mu parliament singa obanga omanya ebiruma abaki. Nze ngenda ku masabera bingi kuba manyi n'amanyi g'abantu sigala kwogera nnyo
naye abesimbyewo bonna sibalinaako luki mwenna muli baddembe okusalawo mupyayo mukaaga eitha nga mulonda mulera bweba mugenda na gavumenti ejjamu abaana enjala nga tebalina musango abaana balimukamera babuulira kuva 221 na buli kati twabadde jjo basebo nemanya ko ababulire ninavudde busogo okujja okumanya abasajja muno babi bw'obanga ojjako abayoola kale ng'ojja mukyoloola okubalaale taba tugenda kamuli batuyisizza n'ogenda erw'emiyaga n'oviirayo erw'ebitakuli ewantu bw'eddakiika 3 basebo ne bannyabo twamulawo essaawa 6 nga tugenda kuba kampeyini bagenda kunsalako ekino kankibabuulire muganda wange Aine Sodo Kaguta, I thank you for your coming era I'm so appreciative naye nze ndowooza myaka 4 mukulembera eggwanga tena kubeera mbaka parliament mumbadde muli kunkatanga munyola emyaka meka emyaka 40 muli kunkata mukola ki munyola kati kana akafuka ndekere bwekyoba okola mumpulirize kakati nno bino byonna nga bigenda mu maaso gwompya nja kukwaniriza nnyo webale nnyo baliddala kubeera ng'otwegasseeko maama essuute zirandi nkutumiddeko nnyo ebigambo bigenda bwe bityo birungi si birungi ate muganda nkakeeto naawe nkutumiddeko nnyo webale gy'otuusaako engalo kati wuliriza bino byonna nga bigenda mu maaso tukyagenda mu maaso tugiyite miithi tukuyite kulimba tugayite mazima tumuyite bwino ne bino ebigenda byogerwa ku General Museveni jjukira nti ono yayogerwa nakombo afuuka kapa nayogerwako mbw afuuka simanyi n'afuukafuuka kakati bino byonna ebyamwogerwako twagenda okubizuula nga byali bya bulimba wabula ono yakozesanga theory ezo oba miithi ezo okulaba ng'abuzaabuza n'okutiisatiisa bannansi nti ye buli w'obeera n'omwogerako aba akuwulira kati nga tukyagenda mu maaso n'okumanya ebigenda mu maaso munda mu State House waliwo ebigambo ebirala mukwano gwange mpuliriza ebimaze emibiri ku mutwe era nga ebigambo bino binneewuunyisizza nnyo ne ŋŋamba nti nze buli akangwa mu kutu sikona nako era buli akantonya ku munye sibeera nako mbayo nenkabalaga neŋŋamba nja kusharinga emboozi eno oba ebigambo bino ebigendya ddala wali mu State House mu waaka oba mu bisenge by'amakolero naawe osobola okubeera nga obiwulira era ng'obitegeera nti omusajja byasiba bikutuka era essaawa yonna bw'owulira nga bayise ekigozi teweewuunya bw'owulira nga bayise ekigozi teweekanga bw'owulira nga bayise ekigozi togwawo ekigo byandibanga bituufu okusinziira ku byetuwulira byetulaba ebigenda mu maaso essaawa zino wulira ebigambo bino ampuliriza ate tukwatagane mu mwaka waffe addako nze Eke Master abaddewo ku lwa Eke TV management yonna okubeera nga nkutuusaako emboozi zonna wuliriza onansonyiwa naye ngenda kugamba ekigambo kino mukama wange amaaso gababeere ku lutimbe mu kalulu kano ke tugendamu nga tutandika kampeyini waliwo kampeyini ze muyinza obutalabamu Museveni ompuliriza bulungi kampeyini ezigenda okutambula Museveni waliwo kampeyini zogenda okulaba nga bamukubira nkubire nga tokyamulaba era ekintu ekyokubiri ekigenda okubaawo mu banene mu ggwanga oba mu gavumenti ya wano waliwo abagenda okukwatibwa oba mu ngeri y'okukozesa obubi woofiisi awo simanyi mu bakulembeze b'amawanga ag'abazungu mukulembeze ki gw'omanya asinga obuwanvu Netanyahu Musumba ndi mumunoonya simumanyi ndimugezaako bakuba kakati bwena bwonaaba obudde ku mpewo tandika okukinoonyereza waliwo ekintu ekyayingidde wano mu ggwanga Uganda nga ne Museveni takimanyi ekyayingidde mu ggwanga Uganda nga Museveni takimanyi naye nga nange nakikoze eki nakirabye nze omanyi bwe mba neebase ndaba ebintu bingi
mpuliriza yesewo yegwe w'ebirooto waliwo omukolo yenze ssebo nkugambye nti mu kampeyini ezigenda okukubibwa Museveni oyinza okumulaba mu kampeyini ezimu nga tazirinyeemu waliwo omukono omuwanvu waliwo omukono omuwanvu ogwatuuse wano mpuliriza nkugambye nti mu bakulembeze abazungu oba abeeru noonyaamu omukulembeze gw'omanyi omuwanvu oba afuga nsi ki oba nsi ki simanyi ate mmase atugambe mbunno oyo naye mmase batugamba mu bazungu gwotugamba wa Rwanda abazungu genda mu maaso wamma okitegeera waliwo omukono ogwatuuse omuwanvu era waliwo abantu babiri abagenda okukwatibwa ssaawa yonna oba bakozesa bubi woofiisi saakitegedde naye simanyi ddi oba ddi naye nga nkugabye mu kampeyini eno zigenda okutandika Museveni waliwo zi kampeyini z'otagenda mulabamu nga bamusabira busabizi kalulu okusinziira ku kifenalagu naye waliwo ekintu kyewayogera n'ogamba ng'okigamba Museveni omanyi waliwo olugero lwa Wambwa ne Wangu lwe bagamba nti tulagula abawansi abali waggulu mukole ki nga muwulira kaakati ku ssaawa eno singa Museveni abadde awuliriza ebigambo by'abantu bye boogera nga kali akagambo kuwagamba akandiwulira wagenda n'omugamba ng'oyogera ebigambo n'ogamba Museveni nti oli waddembe okuwandula n'owandula obuwoomi oba n'omira ate oli waddembe okumira n'omira omuliro kakati ku kintu kye nnamaze okulaba ekyamaze okuyingira wano Museveni oba ayagala oba tayagala tagenda kufuga ntebe eno ekirooto kye nakulootolera luli ssebo naddamu n'enkifuna ennaku zino ne bakinnambululira bulungi mpulira olw'ensonga nti naloota nga ndabamu abaddugavu nga ndabamu abeeru abeekalakaasa baali beeru baali baddugavu naye nga ntaba entebe etuulwako ng'omuntu agenda ogituulako simumanyi naye nga ndabawo abazungu oba mpuliriza bulungi mu bazungu abo ekirooto ekyo bakinnambululidde ng'ekintu ekyo kyali kisooka mu bazungu kimale kidde wano era y'ensonga lwaki bandaganga ne State House ey'entebe nga batugamba omukulembeze bw'abanga agituulamu tasooka kutuula ku ntebe Museveni kwabadde atuula nga tebannayaza State House eyo era obubaka ne mbufuna bulungi nti ekyasooka eri bakindaga kyali kya mirundi ebiri nga kigenda kuva eri kimale kidde wano mpuliriza bulungi sewo ffe kwetuli kati singa mukulu Museveni abadde awuliriza